mutabani wa General Kaguta Museveni Muhoozi Kayini Lugaba tebinnaggwa byavuddeyo ne pankira ku ambassador wa America yamwelede nnaku esawa 48 nga yafulumye Uganda banga yetonze Abamerika bote babitenga byakusaaga abasajja bakambwemu nenga njagala sotulabe ebigambo bino tubikinene Muhoozi bwe mulabanga kakalamu afunyemu akatengo mu musonyiwe kubanga bino ebintu fe abamu tusobola okuba twavaako nga kalamu tannavaako bulungi naye katugenderawo. Muhoozi Kayini Lugaba blue tick fellow Ugandans, it is my solemn duty to announce to you that we as a nation we are about to have a serious confrontation with the current US ambassador to our country for disrespecting our beloved and celebrated president and for undermining the constitution of Uganda. Zino zabaddemu kweza tweet ze yakisoso kubatenga atekayo bazi yawaddeyo eno nayo gisome ya Foreign Relation Community anti eyo ina bagamba okay soko bannyonnyole nti Muhoozi yawandiise kale kanzivunule biri okay tugende mpola fellow Ugandans banna Uganda it is my solemn duty buvunanyizibwa bwange gase kinoomu to announce to you all that we as a nation okulangirira nti ffe ng'eggwanga about to have a serious confrontation with the current US ambassador to our country. Kwenganga ambassador wa America ali wano mu Uganda for disrespecting our beloved and celebrated president. Okutyoboola omukulembeze waffe omwagalwa ennyo. For undermining the constitution of Uganda. N'okutyoboola oba okulengeza constitution ya Uganda. Ekyo nnyonnyola abantu ndi Muhoozi yabiwandiise. Era kye mbadde njogera we mbadde ntandika nti n'ebibuuzo byange bye neebuuza nga nze sometimes wenda aba tweets ezimu nga ziri ku mitimbagano nga neebuuza kubanga ffenna tulina aba admin ono yeye 9 page mpola basegerera ku kitaawe oyina admin nawe olulusi lumateekayo ebintu nawe oyinza okuba admin n'abala mu page ez'enjawulo tukakasa tutya nti omuntu ono yabiteekayo kubanga nze omuntu wateekayo ebintu admin owange gwenteekayo oluusi wemba mpadde bw'ateekayo kyesaagala wallahi ngenda bugenzi n'ekisika kalamu wuliriza so kusaawa zino tugenze kakalamu kusaawa zino tugenze tuuka ku kino nga tutizona zonna yali akozeko azijje ulirako azijjeyo nti waliwo ayina fake abamu tebabyogera towangaaza byogenda tubuuza kakalamu omusajja yeyewandiikira kitaawe yatugamba ono akugambye wali omuwuliddeko ng'awa disclaimer nti bannange ekyo ekyokulumba Kenya sinze nakiwandiisa adimini wange wuliriza kati kankubula ekintu oyo omusajja woofiisi gy'alimu kati kankubule ababagayi tobamanyi teriyo muntu asobola kuwandiikira speech Museveni nga Museveni tasoose giyisaamu newaaba oyo muyaye naawe newaaba Muhoozi nobanga katugambe ayina admin asooka muwa kuyisaamu byagenda kuyisaamu but however tweet za Muhoozi essimu waliwo bamuggyako essimu oyo musajja yazeewandiikira kati ffe wojja okumbuuza kwekyo kwabwe yo family nze nkubuulidde osegedde era tebakulimbanga nti waliwo omuntu yekka gwe mmanyi gwe ayina hando ze abamusandolinga kwaba abantu abasatu abana ku Museveni Sale Janet ne Muhoozi ye Museveni ayina abamuhandolinga kakati naye omuntu gwatahandolinga kwezo hando ze Sale yetazirina Muhoozi azina yaba n'essimu ye era yeewandikira wuliriza gwe genda okibuuza omuntu yenna ffe tulina ne bambega mu bisenge byabwe according to your opinion opinion kyemmanyi ekyo kyeŋŋamba gundi tunakola bannaye kulembeze omanyi ayagala kakalamu yatidde tugera kwogera ku Muhoozi naye kakalamu alinga azizika ebintu endowooza eyo eyiye nkugambye abantu bano mbamanyi kuba nali mbalabyeko Sale tayina tweet tayina ebyo social media by the way aba ku email
era esookezwako namunkekeera oba oyagala nga nkikugamba email omuntu agamba nga nti uno sale uno tweet ye bw'oba onsindikidde WhatsApp no yakosa email tawandiika nko WhatsApp eba email kyekyamuyingira mu bwongo nakwata kukubira simu ekyo kimu Museveni ayina bahandola naye nga asooka era ezimu bazimusindika n'ayisaamu Museveni oyo okiwulira kyengamba Muhoozi bamuggyako essimu ye yeewandika talina wadde ahandolinga omuntu yekka Muhoozi gw'ayina amukuba bifaananyi n'amulabira bumaama taliyo kubanga n'omwenge gwe yagwerabira era teriyo tebagambanga ne mwekwasa bannayuganda nkyakwa wiino temwekwasanga bannayuganda ng'oyo omusajja atamirukuse n'agwa ekigo mbu waliwo wamaama handling amuwa waragi oyo yamwe ne wayingira ali mu regent bwe twanyweranga ng'ajja bw'atasobola n'okugenda ku ne bayita counter tujja kujewana ebintu n'eggwanga era kyobola nsekeranya abantu nalabyo musiru mukasambidde omanyi mukasambidde ffe twamusirikirira dda ng'akoppanga speechi z'abazungu n'ezo nomuzi ne vocabulary ffe ne tusirika akole amanya we twala kituyitiriddeko ne tujjayo gwe yakoppi gwe yagambye mbu idiot simanyi idiot omuntu ba idiot osobola n'ofuuka president ne tukajjayo gy'abikoppa ne tulaga omusajja gundi lecturer professor yali ku university n'agenda akoppa kungu kye namugamba nga ndi e Uganda nagamba oyo nkungu bayira nankubira nga wisdom kye namugamba kungu mwefu aba basajja bambidde bani bemuleeta ku show zammwe ne ba Frank Kashumba bambala butayi na saati njeru kwefula bategeera fe tuba mu t-shirt muloza tetukola kitetutegeera ne mugamba by that time Frank Kashumba yali amulimbye kine muga program yonna waweddeko nga bakulimba ng'okkiriza nawe n'okkiriza ebyo byekisiru kati mbidde yasooka ekyo kyogera ng'ali mu studio we twalabye akizzeemu ku mukolo ne tujjayo gy'abikoppa omanyirwa mpunzika bwe nti ebintu tuba tubimanyi tusirika ki busirisi inze kyesitama kiringa kati okugamba famire ya kabaka famire ya kabaka nze manyi abantu basatu era sobola kwesiba ku kabaka nti no ki nkugamba nti wemba njagala mpita mu Jjunju mpita mu Mbejja gundi sisanga lya Mbogo osigera ne kukuwa nedda nti kati oli asobola okugamba osobola okwogera mu Mbejja nkizi ne bamkwasa n'omukungu kabaka yangamba gwe oyo mukungu ntege era waali osigedde kati tetwesibako kati wentuuka ku famire ya Museveni baali baliddeko ewaffe nga banaku nga bakopi muzeeyi wange yali akulembera post office y'Empigi muzeeyi wange genda muzeeyi wa Bobi Wine Warakira yali opposite nga yalina ekyuma ky'emmwanyi kyonna mu Mpigi Mawokota twala tugende nga ye mugagga aliwo ng'agira kase va ku bino Gashumba by'abalimba mbu baali bagagga nawulidde Gashumba ng'alimba abantu mbu kisaayi yalina ebyuma bisatu n'engamba lengera embweno bane batanse tulimba nga tulaba okiwe kyengugamba tujja ku tweet kamalize ekya Bobby nkugamba lwaki tumanye bano abantu kakati wamala bayo ng'abagagga bali mu Mawokota aba nga asinga obugagga jjajja wa Bobi Wine gwe bayita Warakira yeyina ekyuma ky'emmanyi n'olusozi lwonna olaba mpambire ng'ogenda Masaka anti nzija ku tweet nkugambe lwaki tubamanyi bano abantu Museveni we bajja okulwana baali balemeddwa very Katonga kakati abamu we bagira waliwo ekibira bakiyita Mpambire nga UPC boy basazeeko bantu basobola kuyingira Mpigi beekweka waffe for a long time kati so from that angle kwe kubasemberera nze nkugamba nti Muhoozi ajja wa neewandika ebintu bye neyeesabira endigi ye ne bumaama bwe mba nkimanyi okitegedde osobola okumpakanya Remy tugenda kukola sheno nga twewuliziganya tujja kwewuliziganya naye totuzizika nnyo ku tweet nti opinioni twogera mazima tutandise tweet nsaba opulirizeeko ku saidi yo ku kibuuzo ono awadde eyiye gw'okakasa otya nti oyo omusajja byawandiika yabiwandiika anti bifaanagana mu busiru kikyenjogedde era kyekyo tubitwale tutya kubanga nina abantu abakubi omusajja yagala tusuuno omusajja biki byayogera owulira abantu bali concerned olumba otya Amerika omusajja yagala tusa bannayuganda bakakase batya nti omusajja byaliko oba byawandiika yabiwandiika otwogera ku adumire je ne Remy ng'ogenda kuddamu yandisoose n'akusomera neno tweet Abamerika gye bamuzzeemu abantu ne bagiraba ne tugenda ddala ntusumuluka Abamerika eyo eyokubiri tujja gituuka kakati ogirinaawo owaaji
Kakati mukusokera ddala. Sijamanya abantu bavo bano bayitiri mundeka na. Kakalamuda. The answer wa Mr. Seguya. Wise. Nkwebaza. Neka kati kwekunti. Program. Program osajja akuzizika ebijja ate n'amanya ebyennyinyo oyagala kwogera. Nkwebaza sayagala te Uganda. Nkwebaza olw'omutindo gwa debate eno. Muganda wange tunamalako nesho bosobola otuteekateeka ne mu bumpimpi ombuuziza ekibuuzo nti CDF ebyo ebigambo CDF yabiwandiika kati okufuula CDF oba oli ku mutendera ogusuumuuse ku bannayuganda mu ndowooza mu bikolwa mu mbeera y'enneeyisa kwegamba bakuscreeninga nga gw'osukkulumye decorum waliwo ebintu by'oba tosobola kukola kwogera attention to details yes everything obeera okiranga kiri oli perfection exactly kakati okubeera ne CDF kikula ekyo nga yali ku byokwerinda by'eggwanga nga amasa recurrent statements. This is not the first time n'abanna Kenya yakolako ekintu kyekino exactly nte wali kyaliwo kati nkulaga nti omukulu alonda abavubi be n'abawa ebifo olw'okusanyusa abantu abamu naye ng'obusobozi kubanga nze nina mukwano gwange bamuyita Mbaata yasoose okumpeereza statement eyo Mbaata nambuuza mukwano gwange Mbaata naye kubanga ye Mbaata nze nagaana omufollowinga omu ku CDF aliko naye mukwano gwange Mbaata yamufollowinga Mbaata naŋŋamba mu magezi ga Mbaata naga nti omukulu anywedde kaseese oba kibuku kakati anywa ki kakati wabuuza n'ekibuuzo era ekirala n'obuuza nti emboozi eno yagiwandiika oba adimini according kugwe emboozi eno eva wuwe yennyini okakasa otya nkakasa takolangayo disclaimer nga nange omuntu owa bulijjo nali nga nakava e Uganda semwayi agent gwe bayita Muhammad Rubega n'atwala ennamba yange eri personal 0752404 yange ne sente ezaali ku mobile money zonna nakola disclaimer era nziramu okuddamu okukola disclaimer eyo kati bakutwalako essimu ennamba yaliko entuumu naye nze nina WhatsApp yaayo direct number kati tukulaga nti disclaimer anti kati system eri mu Uganda smart communication biki kati bali eri be bagimuwa oyo mafia yayina enamba yange wasemwayi kati ono ekiraga nti obubaka bujja bulaga bwayogera ebyamagezi ensi ebiraba eno message bagimanyi kino kye bakola bakimanyi nebewuguusa tiimu nayo weeri click ebikola bino okussa abantu abamu n'okulaga nti bo be bakutte ensi yaffe bino babikola intentionally naye ate bw'amala bwe bakitegeera nti ayokyezza ate ne babijjayo lwaki nkubuulira ekintu kino mu nkola ey'ekigunjufu oba mu bumanyi nti CDF tasobola kuwandiikira ambasada mu kapasite ye ayina kuba minisita wa foreign affairs yaliwo okukuuma ggwanga na nsalo zaalyo si kwogera ebyo byayogera naye kirowoozebwa nti taata bamusaavinze ekiwandiiko kinnamutayiika taata ne bamusaavingirako n'omutabani ne bajje n'abalala aba waggulu kiva ku sanctions ezimu ebikolobero ebimu bye balina mu West Africa ng'era ensi eziri mu West Africa waliyo ezo zi Cameroon ziriyo zigundi zi Nigeria zirimu zi Senegal akola dubious deals and games. Yes, this guy is a dealer. Asindika amaje tulina amaje ga kino nakera kankikubulira olyose n'okimbuza
for example kantunena mu kamera zali enaku z'omwezi 31 omwezi ogwa August 1991 ennyonyi ya Uganda ekika kya lusanvu 707 yava Entebbe negende South Africa ne bagitikamu ebyokulwanyisa ne bagitika okugenda e Yugoslavia. Enamba y'ennyonyi eyo yali X5 USM. Bino ndi ku record ndi ku kalamu the answer ne kukaye wisdom anti uliriza kino kiri ku record bino byenjogera nkuwa wino ennyonyi eyo bagikwatira mu Yugoslavia ngejjudde ebyokulwanyisa uliriza nnyo ne bagitwala bagikwatira mu bwengula. Pilot wa Uganda yali agivuga yagamba nti eweddemu amafuta yagala ne bagitwala akatundu nkerabidde naye n'okutuuka kati ennyonyi bagikwata n'ebyokulwanyisa naye nga ze zimu ku nnyonyi Amini ze yagula eza Boeing. Weebuuze ennyonyi Amini ze yagula zaalagawa. Emu yakola accident Lokabe, endala yali egenze mu dubious deals ku mulembe gwa Museveni Kawenkene. Ebyo tebasobola bibagamba. Uliza kano kanka kuwe katono nnyo eriya yagwa ku accident naye teyagwa ku accident as per se. Omusajja yali mu Warusimbi pilot ye yakosa interview Janet nga Janet ayagala kuba air hostess n'amugamba mujensanvu n'amugamba tekijja kusoboka kubanga olina obulwadde 1 2 3 kakati bano bajja mu gundi accident eriya yagwa bagamba kyali kigenderere ate tulinamu ne basurvivor abasurvive abamu babadde awo mu America. Wali okimanyi nti Janet yayagalako kuba ya hostess omusajja ono kweya mugamba kino ekirwadde era kati ebyo nkuletedde bintu bya kyenda mu gumu kati nga tuddayo wali eri anti tudda ku tweet. This is an open secret. Yes, kati tudda ku tweet. Omanyi Janet, omanyi Kayanja kyeyasabira Janet? Bamuleta kati gwe byenkugamba family ya kati kankubulira kino ekintu family abayingira abenseje kati kankubulire nalabyeko omuntu omu kati kankubulira kino ekintu nalabyeko omuntu omu nga balumba gundi saha bona bloga bwe nalem tayina girlfriend simanyawo omwana wa Sare eyo family ogiraba omanyi obeera ne family nga balogo mbeeramu abaana boozadde n'abawenga okiwulira ekintu ekyo abamu ebitambo ne bijja na biki family ewe ndogo okiwulira omachenga nyina kyendeeta okimanyi nti nno kati okimanyi nti nno gundi King Sao okuyamba okwagala omwana woli bagambye nti oli omwana woli yateredde nnyo omanyiko omuwala omukazi Pasayiga nti yagenda okufanga ng'alina omuwala gwayagala omwana wa Sale bamukuleeterawo osolo mulya kati kamaliriza omukulu agusi ngamba ko gamba kakati ngamaliriza nti omukulu oyo ebyo byonna byakola abimanyi ate ne deals ezo okumusavinga lwakuba nti nno bo tebamanyi protocol enkola gyakolamu kati obuzibu nsuubira buva wano buva mu Cameroon West Africa ezibuva eyo mu West Africa omusango gwe bwoba wazza omusango nga waguzza mu 1952 omuzungu akulinda akola investigations noba myaka 9 bakusiba atayagala nnyo so kati ngamaliriza kino tulindako nti omukulu ono bwe bamala okubasavinga ensavinga ndowooza yaleese obuzibu kubanga ng'osavinga ba diplomat bwe batyo diplomat yalina okuleeta tulina n'abapoliisi be basavinze be bajjeeko be bamye olukusa okugenda mu America n'ezo documents ezikwatagana ku bantu abali waggulu of hierarchy zikwasibwa ambassador oba abayambi be kyendowooza nti ambassador ayinza okuba ye yasavinze omutamiivu n'omutamiivu n'akyuka muki mu mbeera naye waliwo kye tuyita persona tuli okay persona non granta
oba olulimi olungi enkola gye twagobamu ambasada wa wano Acheng omenyeteka elifuga ba ambassador exactly erieteka lyasayiningibwa okuva Vienna yes kakati yandibadde baby pampa okero olyemu n'ayogera ku nsonga za ambasada n'okulaga obutali buki bumativu bwe eri ambasada nti kino tubadde tukusaba ate ambasada tosobola nakwennyonnyola kubanga ambasada wa Amerika muntu mulala munnyo ambasada oyo tukomyewo kuba kano njagala kantu kakulu nnyo njagala okawulirize wano era tugenda kulindako kedda kikanga bbiri era baby so kati ambasada ono amanya ga atamumanyi ye William W. Pope yaliko ambasada Guantanamo eyo Guantanamo ensi eridedire ensi eri eyawukana ne Mexico ne Gulf Pacific Ocean wabaawo ebitundu ebiridedire kati azze mu nsi nga Uganda gwe buno butwiti osuubira nti busobola omukanga ngamaliriza tunuulira Uganda eno oyinamu ekitebe kya Amerika kiri wali eri Kabalagala Kansanga kinene kisinga entities zonna parastatal body kisinga in fact ne si White House bagita batya ya Uganda State House kigisinga obunene kigisinga okubeera nga eri equipped kigisinga okusasula abakozi baayo bino mbikubuulya abakozi ba embassy batambula mu motoka awo mu Kampala nga ziina navigator ziina system ladder cameras anti wuliriza nkunnyonnyola okumanya ate oba bakugamba bw'okiyimirirako tokkirize wala nakuba bifaananyi nedda ge mazima tusabiddewo visa tumanye ebikwataganawo so lwaki bino ebigambo mbikubuulira exactly ambasada ono tasoose kubeera ambasada wano yaliko ambasada mu nsi endala ng'Guantanamo ayina experience gwe bw'ojja ate yaliko dda n'ambasada ku mulembe gwa Trump lwakuba nti bino mbikubuulira ofune ekifaananyi kya ambasada experience gy'ayina nti no wa regime bali ba ambasada eba tiimu bakuwa okukiikirira eggwanga ng'olina international relations tebakulonda lwa bwagazi kati yagenze okulaba jeno nti ono ambasada gwa threateninga nga decorum n'enkola nga si yalina okumuddamu era yayokyeza n'ateekayo olunaku lwa Mande eno Kampala Mande ssaawa 3 tulindirire kyekigenda kyaba anti kyatuuse dda ssebo kyabaddewo oli teyeetonze kati kantandike bwe nti programu etandise ikundi kakati programu etandise now ebintu bibiri njagala ogende ogire tumenyeka asobola okudda ebintu bibiri bisatu Museveni yasse Uganda kyobola nagamba abantu nti Museveni si muna Uganda abawakana because nze njagala history to be on the right side of history nti wisdom mwaina platinum lwaki temwagamba abantu bituufu era nze ku bimu byennenya Obote yakola video ne BBC by that time nga Museveni arwana mu nsiko Obote n'agamba ayiwanda omuntu atali muna Uganda eyajja mu Uganda nga refugee arwana atya okulwanyisa government ya Uganda Obote knew ti Museveni si muna Uganda kati nnonye Obote mugamba nti ali mu kibira naga bamuleke ajafiirayo kyennenya Obote nti yandibadde bakwatagana bonna nga bannayuganda abalina obuyinza by that time yes it's fine ne batandika okwogera bo ne bagaba naye wadde tulina enjawukana naye ate tulina omuntu atali munnayuganda ali wano akoze eki atwemesege nyina kyendeeta nno okiwulire kyenkugamba it's on record Obote yakola interview ne BBC n'agamba jukira n'agamba naye omusajja si munnayuganda oyo is a refugee from Rwanda okiwulira
Obote kati nenye Obote era nze mbulamu bwange nga sina kunenya Obote bya kabaka nenye Obote obutakunga banne bagamba omulala yenna abe naye soyo musajja okiwulira kye ngamba natula ntata we kayibanda teti kwa nacho nja kuwa story ebyo bitu bigamba dda abantu kakuta tabera nko tata we kyoyagala njogere mpa angoyo totidde ngende kuchaka kutatandika bazadde ona tubadde nti yasubira biva olutalo nalona luva ku West okay ambadde manyi oze kubiri byen kugambye mbolisi tata wa Museveni ekayiba era baile Museveni ekayibanda siye kagutu kakati kundi it's okay let's go to our point kati nawo nzija betwina bakali ya gundi diplomats Museveni alowooza abantu be banabbanja ba ambassador balondo bulonzi bani okuba ekyo kikyamu kati ngenda kuletera ebintu biri nagamba kono nawe kankigambe buli tribe ina abasiru okiwulira kati ne mu banyankole baba westerner era waliyo naye abasiru kati omusiru omulaba kubikolwa nga Bible wegamba Yesu yagamba nti kyolya n'okiyingiza mu kamwa si kyekyonoona nawe kyofulumya okiwulira ekyokubiri kati ekikwengenda okusinzira ndeete nekino ekigambo Kinsaaki yayimba ekigamba nti n'embwa zaabwe zoogera kati abantu abasinga oba towulyanga ku luyimba lwa Kinsaolu genda owulye kankuwa amakulu agali mu kino Museveni we bajjira wano nga bonna nga wali obalaba nga tebasaanye na kuyimira mu bantu kyova olaba tebaalyanga n'abantu naye kubanga babbye Uganda ne batta bannayuganda bafudde bannayuganda ba inferior n'olaba akasajja akatalina nakoogera nga kekoogera kati oyo gayo yayogera polisi omulaba yali munaku muvundu oyo naye kati y'omu ku bagagga by the way oyo musajja eyajjawo enanga naye mubuuza agaggalidde mu myaka ng'egi n'azimba ebizimbe kati embwa zaabwe zoogera kitegeeza Museveni baalimbwa nga tebasaanye na kwogera mu bantu they were dogs naye kati sirika ndeeta gwe njiya ku tweet naye kati kubanga bazze ne babba Uganda ne bakuletinga platform okwogera naye okwogera kwabwe kubanga baalimbwa kakati bwe batandika okwogera ne baswala ne mu nsi endala. Let me give you an example. Tosobola kugamba muwozi mbu yasomere Sunday sabagamba mbuno yomu kubasemba kubanga gwegenda wali onyiga mbunyizi omwaka bwegutu Katumba Wamala yajirako ne baluwa yomu kubasinga Katumba Wamala omulaba naye wogenda wali obakubalira eyasemba mu mwaka guno ne yakulembe yakyo vola omuwozi yavayo na baluwa emurecommendinga okiwulira kweli city onogitekayo no neda onajja tubuzaabuza kati embwa zoogera anti kati tuli ku mbwa zoogera embwa ezoogera Kinsa zaagamba neze embwa eziwandika kyovola gwe kikwewunyisa gwe obadde otukazaakaza nti naye muwozi oba ayina handola yawandika ebyekisiru because ono muwozi agenda actually ali myaka 5 tosobola kutuuka n'ogamba omanyi bamanyiira muwozi alowooza engeri gy'asiiba e Rwanda Burundi n'aba n'obukazi n'anywa waragi alowooza wajja okumanyira zino ensi ngenda kugamba gwe Kakalamu Katonda nga yakuvuddemu waliwo ebiraga nagambako abantu nti Museveni obala bagenda kutuuka beekuba amasasi Katonda yennyini agenda kuddira abantu abakozesa ensobi no one knew nti omuntu osobola okunywa waragi n'olumba America by tweet tebagirumba gwe teraba kufirimu wano laba CIA bonna babafala babayinako fayiro Museveni ekyakimuyimirizawo ensi lwakwanga ensi teyakimanya lwaki teyakimanya kakati no when I nagambye olito yogera no it's another picture it's a video yes it's a video nagamba ekintu tuli kumbwa zoogera olaba omusajja Katonda wakeera n'akuvaamu waliwo n'ebigwawo ebigwawo n'okola ensobi nga bw'okola ensobi Katonda yennyini yakukima kati muwozi amanyidde zino ensi ze bamanyiira n'anywa zinywerako waragi yakoze ensobi nga takimanyi White House ogiraba
that a file number gwe kankubuulire abasajja abo balaba nti babye Uganda olaba babye Uganda obugagga bujja komawo yagambye oyo ambassador ono gwagambye Pop yajja n'akola interview ne NBS bwakola interview ne NBS ne bamubuuza lwaki agowa Uganda mwajija mwagowa naga nedda okusinzira Uganda nga sinajja Uganda nange waliwo human rights abuses okuba abantu n'ayogera ku bya Zaake yali emupinga agaba mmere mu COVID nga Debura ye ambassador Mara nga Debura oli omuddugavu ne bakwata Zaake esite yakitegeera omusajja oyo kuomu gwe baagala kati America bakwata Zaake ne bamusiba mu maaso g'emmotoka nga olaba ebyennyanja ne bamuvuga okumujja emiti yananga ali mu maaso ga mmotoka paka ku CIA Zaake yatuuka azirise gwe omanyi okusiba bwe bati ku CID ne bamuteeka mu maaso mulaba zino emmotoka ezive e Masaka nga abasibyeko ebyennyanja bwe bate baleeta Zaake namuteeka mu kayumba bugenda okera nga tebunnakyo bagenda okulaba omusajja agenda kufa ne bamukanyuga ensambya Zaake singa mufu kati America eyo giraba enoonyereza okunoonyeza kwayo kulwawo naye bamala okunoonyereza nga tonnafa n'oba wava mu kitongole baba bakwetaaga ekyo kimu nalabyeyo abantu abasirwa bagamba nti sha bali abapoliisi abamu bava mu bwa poliisi kakati America ezze bakoleko ki nga tebagenda nga bali awo America kasitoola bange gambye nti kakalamu toddange waffe ne mikwano gyo n'abaana bo era teri muntu addamu kulagana naye mu business kankibannyonnyole America eba wano ekimanyi nti ogyewaabwe ekyokubiri egenda okugamba nti business zo n'account tuzisibye ebe mazo ziraba nti ozirina si nsiri kwekuba gundi n'okera n'oga sirina account nga ono yeyerusa Anita Amongo bwe yagamba nti muyuke sirina account ambassador n'akwata najja n'azireetera mu 7 n'ennyumba gye yali yeegana ne bagimuleeta n'address kati omuzungu kasitakeera n'agamba nti gwe naawe todda mu America n'emikwano gy'Abamerika Bungereza bica baba bagobyeyo nga ambassador wa wano bamutikka ne family ye n'emikwano gye ekyokubiri abaana baba abasirikale basomera eno waffe bonna babatisse lwokuba mwe baba tebabagamba ekyokusatu bagagga abasajja kati nze kugambye oyo ayogera poliisi mbadde temucha y'omu ku bagagga mu poliisi real billionaires oyo musajja naye agagalidde emyaka egi enajokka kati bali Abamerika bamanya bagenda okwetola ne bagamba kaye account zo ebizimbe byo family yo baba kimanyi byonna obiyina wano lwaki tebagambye enanga kubanga enanga omanyi lwaki agajja olubuto ye enanga aliwo kunywa malwa nakusiiba ku tikotero kawempe osegeera ekintu ekyo kakati okuddayo ku kino mukama mulungi muhozi bagenda ne bamuwana nti ze gudu je no simanya ategeera obwongo bwe bikoze bitya yagenze n'atomera those are signs eziraga nti Katonda yakuvaamu kubanga okutuuka okulumba America you don't even have an idea America chechi munaba wano Iran we yayisindise balista bizairo Israeli Iran yasoose kugenda kata negamba kata kubanga Iran teyogera na America nti tugambire bali America nti tugenda kuba bukubi zino mizairo tebagwedda rune batulumba sete twagala lutalo kubanga olumba Israeli America ejirawo mu lutalo that is a war kati olaba Iran nga webe olumba Israeli esoka kugamba kate bagambira Abamerika nti banete mujjate tuli mu lutalo gamba Dubai kubanga Dubai it's a hub for America if Americans egamba kata ne gamba n'Abamerika ne baba nti mugenda kuba kuva sameka paka meka zino ne zino mumale wekisukano lutalo olaba Iran super power mu byokulwanyisa yekola bot kati gwo mutamivu ayina amakudde omanyi bino ebintu kamba buli tubijjemu ki nze ndo bano ba Frank Shumba nga bawana oyo fala muhozi ne bamuwana bannange ono jeno bannange yakola bajjena abayita obulungi tubamanyi ezo ensobi zakola those are signs nti Katonda abo bafala yabavaamu dda ngamba banna Uganda kino Katonda agenda bakozesa ensobi beekube bokka oba tebeekubye yakosa amawanga gali batwala ekigenda okwewunyisa nawo obuzzukulu bwabwe batulaga nkubuulira kati okimanyi nti nekyeyogedde ku America abo balaba it will never be erased kyeyakoze newe akeera kitawe namufuula president enkya ekisobola kubaawo mbone yeegeza mu ambasada okwegeza mu ambasada wa America oba wegeza mu America oba wegeza mu president wa America kyobola bamuandikidde gulwa kwa oganyo gisoma bamugambye you there tinganye
ngisome anti jjayo kikino Voice of America anti jjayo tusomera abantu nzikuzule anti njaga kuwunzika ku kino anti labayo singo obuganzi mu America soko jeno post sigwe yakiwandise leta byamukote nze ne bajjayo ne soko labenga tukyaliko omusala tabanga yatujjeeko jje ngeri gyatya asolo tusobola okuba nga twogera nga yatujjeeko kuno kwetuli kwetuli tugende kwetuli sebo kale kati wuno jangu asome kino kasome kino bamuze any further computation will be a very problem eri ya America jibamuze senator lero bannange omusajja ono leka moderator ya bannange ono senator foreign relations committee senator ono mu senate ya America yakulembera akakiiko akavunanyizibwa ku mawanga ag'ebweru yamuzemu bwa yamugambye any further confrontation will be very problematic nti gwe muwozi choze woddamu n'oyogera ekigambo kyonna confrontation kyonna kabasa owedde ekudde tujja ddi kusalako olira and met with serious response tadugana woddamu akabasaako jukira ne kino tugenda kwenganga jukira muwozi Mbagirawo ono eri mu America Senate damu osome any further confrontation will be very problematic and met with serious response. Wodamu America yamugambye okumanya banayi bamujoze bamuwadde ono senator akulembera gundi akulembera foreign relations committee yabaddamu fala kati ate jukira uliza protocol gwe gundi state gundi anti abayo tujjaka kwata anti asoroka tujjako nga tubogere omumanyi omusajja yatabuse kakati okakasiza muganda wange moderator okakasiza anti tweet omukulu yaziwandika kuba waliwo ebyuma ebisensinga baba bamazo sensinga ebiraba X gwe wagwandise X kati buno obubaka buva ku kibanja kino ono ye muwandiisi tukyasoma gundi owulira ekyengwamba muli authentic si page nti eri fake kati oloba mwenganga bamu okay tubanirizaako nyina gye musinzire okukwata mutulaba ku mukutu gwa Uganda byogere kale byebyo mubiwulidde bulungi era mubirabye abasajja bano bo baali balowooza mbu b'amaanyi baali beeyita bakitalo nga bamanyi baamalayo era nga bo balowooza buli basobola okumuyingiramu nga taata bw'alimba omwana nti ffe tuli baakabi bwe tulwana ku ttaka wano olaba yali nga awandiika twetisize zalaga ffe tuli baakabi nnyo tuli balwanyi nnyo ebyabatuukako eri ffe wano tujja kubalaga nnyo ng'agezaho okweraga eryanyi naye abasajja abo nga Museveni bw'atasonyiwa ate bw'ateerabira n'Abamerika tebasonyiwa tebeerabira bw'ogezaako okubayimbayimbamu bakubala bo just bakuwa budde bwo bagamba awulira ameze batandika okulinnya akagere batandika okulinnya bagenda okugirawo era gojja kulajja no Museveni ebijja kuba tubataddewo bamutaddeko obwakuliza obungi ne bo bamutaddeko akazito baagala ave mu ntebe kali ali kazito kangi nnyo ali kazito kanene nnyo kyovola bino weebiri Sakasono waali batidde basajja babakanga wano babatekamu kino kati nabo tebakyalina kale kyakula okujjako nabo kanga mubakange mubawulire n'ate gwe bakanga muzibumu takanga kangibwa bwatyo kale mbagala